Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza kwa mwana amanya nedebozi Hayati Shamsa nga bulijjo batusake balua yaffe yenako olw'Esande mbaniriza nnyo ku program yaffe life y'Ekyeyo okusookera ddala nga nasooka kwetonda tusooka kwetonda kwange eri abagoberezi bange n'abantu bange abandala abanyumirwa ebbaluwa zange nsaba kunsonyiwa olunaku olw'Esande wiiki ewedde saasobola kuteekayo bbaluwa lwa nsonga essimu yange yafunamu obuzibu ne nsalawo okufuna essimu endala ate n'ekyokubiri mbadde mukosefu mbadde n'erubyamiro oba abantu abamu ge bayita ssennyiga nga nsumbuwa ate eddoboozi yange mulimanyi essidde eddungi ennyo eriri awo so nga sisobola kwogera. Okusookera ddala nga nasooka okwebaza mikwano gyange ne baganda bange abateesa abandaba n'abangoberera ogenda wayo obudde bwo n'otugoberera n'olaba ebbaluwa zaffe n'otakoma okwo n'oteesa bambi mwebale mukola kyamaanyi nnyo abantu nga mmwe nsaba Mukama bampeere kye musinga okwagala. Okuggyako n'ekirala kye njagala okutereezaamu oba kye njagala bagamba kye twagadde okukyusaamu nti twasazeewo abantu baffe abateesa especially ku YouTube abatuweeza obubaka bamwe n'abateesa ku bbaluwa zaffe ku namba yange eya WhatsApp ngenda ogisoma mu maaso awo osobola oweerezayo obubaka bwo mu kavidiyo nga katindi nga si kawanvu ng'oteesa osobola oweerezayo audio yo ng'oteesa ku mulamwa gwaffe tuba tugenda bigatta ku lunaku olwokusatu ng'era wenteekayo advice zange olunaku olwokusatu oba okuteesa oba ebivudde mu bbaluwa zaffe gye mbasomye ku Sande. Temwerabira ku subscribinga ETV Uganda okubeera emiramwa gyaffe n'ebbaluwa zaffe eziba zigenze mu maaso. Ebintu bino biri mu ffe ffennyini biri mu baganda baffe biri mu bantu baffe ba mikwano gyaffe naye nga mbagambye programu yaffe bagita life y'Ekyeyo ebintu bino ebisinga bungi bikwatagana ku bantu b'ekyayo naye ate n'abali eyo waka bansabye mbagattemu ekitaasi sinaako buzibu nja kuba nga nkigattamu mpolampola mu maaso awo gye bujja otherwise ngende ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero. Ebbaluwa yano mbadde nsaba ffenna tufunemu ekyokuyigana nga nange muntadde ffenna ekaabya enyiiza naye ffenna mbadde nsaba tufunemu ekyokuyiga giwulirize paka gyekoma ofunemu ekyokuyiga. Shamsa gyebaleko mukwano gyonna gy'otuusaako engalo webale tuweereza amannya gange nze era nga nina munansonyiwa n'abagamba amaanyi tetwogera amannya g'abantu era nga nina emyaka 24 mbeera Kasangati e Uganda. Shamsa sigenda kukulisaayo oluvannyuma lw'okulaba ka vidiyo ko ke wakola 2017 vidiyo nagikola 2017 munzijukize nange nno sikyajjukira oluvannyuma lw'okulaba ka vidiyo ke wakola 2017 kyankwatako nnyo era I was so inspired nali ntya nnyo Ekyeyo naye ka vidiyo ko kanzaamu amaanyi era bwe ntyo n'ensiba omutima nasalawo okugenda ku Kyeyo naye okugenda kwange Shamsa kwali bwe kuti. Shamsa nalina mukwano gwange eyali akola e Saudi Arabia era nga gye yali abeera nga aludde era nga contract yali eweddeko yaŋŋamba nti ayagala mu replacing wabadde akolera contract eweddeko n'aŋŋamba abantu bakolamu balungi abadde ayagala nze mbanziramu bakolera kuba ye teyali mwetegefu kudda Saudi Arabia. Shamsa okuzaako emabega katini ewaffe tetulina nnyo ssente sigenda kwepanka era nga nakoma mu siniya yabuna bwe ntyo saamalako okusoma ne ntandika okweyiiya nafuna boyfriend gwe natandika okubeera naye okubeera naye munsonyiwa muko katini okubeera by the time wetweyagalira namusanga basula mu nnyumba abavubuka basatu ekintu kye namugamba nti tekinsanyusa kuba nali sibeera comfortable nga ndi naye n'aŋŋamba talina bwagoba banne kuba namusanga nabo era bw'atyo n'aŋŋamba engeri yokka gy'ayinza okubeegobako nze kubeera naye olw'omukwano gwe nalina omungi engeri yokka gy'ayinza okubeegobako nze kugenda kutandika kubeera naye olw'omukwano gwe nalina gy'ali nakkiriza era bwe ntyo nasituka ne nziruka ewaka ne ntandika okubeera naye awo we nafunira diiru eno ne ntandika ogigobako nga bwe nkugambye ey'okugenda ku Kyeyo. Naye Shamsa sijja kugamba nti boyfriend wange namugamba kuba mukwano gwange yaŋŋamba simugamba paka nga ebintu biwedde era bwe ntandika obigobako mu nkukutu
mukwano gwange ono yampola akasente Shamsa, excuse me. Shamsa, eky'omukisa omulungi ebintu byange tebyalwawo. Mu myezi ng'ebiri nga biyiseemu naye nasalawo ngambe boyfriend wange olw'obwesigwa n'omukwano gwe nalina gy'ali ku lasti era bwe ntyo namugamba. Okusooka yagaana naye ne tutuula ne tuteesa ng'abaagalana nakkiriza era bwe ntyo nagenda n'ewaka n'ensibula famire yange kuba bo baali bamanyi mbeera mikwano gyange. Bwe ntyo Shamsa nga njerekera ku Kyeyo gye nabadde nkola oba gye nali nkola Jordan. Era boyfriend wange ne mikwano gyange be bantwala ku kisaawe. Shamsa buli kimu kyatambula bulungi but nga womanyi long distance relationship oba omukwano ogwewala ndoza munfuna bulungi. Nga womanyi omukwano ogwewala twafunangamu obutakkaanya ne tweblockinga ne tutabukangamu bwe tutyo mpola mpola n'omwami wange. Obutakkaanya ne tweblockinga nga wobimanyi. Ekituufu kiri nti boyfriend wange namuleka mu mbeera mbi nga bamukozesa. Yali avuga booda, sigenda kulimba Shamsa, era bw'atyo yaŋŋamba munoonyezeyo ssente atandike okwekozesa musange ng'alina w'atuuse era ekirowoozo nakigula. Bwe ntyo ssente nazimuwa n'agula booda eyiye. Tweyongera okwogera, enkolagana ne yeeyongera era bwe ntyo nenziramu n'empeeza akasente kuba yaŋŋamba alina w'alabye poloti. Era bwe ntyo naweereza akasente naye n'agattako nange ne nteekako ne tugula kapoloti era bwe tutyo ne tutandika n'okuzimba. Kyagenda mu maaso n'ebbaluwa yange. Shamsa nga nkyali ku Kyeyo nafunanga eŋŋambo okuva mu mikwano gy'omwagalwa wange nga wayagala abakazi abakulu. Wano wenjagala tuwulirize nnyo bamikwano. Wano paati eno gyenjagala tuwulirize nnyo. Era nafunanga eŋŋambo okuva mu mikwano gy'omwagalwa wange nga wayagala abakazi abakulu. Nga bwakyusa abakazi ono n'oli olw'okwagala kwe nalina gye ndi Shamsa be baŋŋambanga neddangayo ne mbigamba omwami wange oba omulenzi wange naye nga buli lwe mbimubuuza ankambuwalira era nga tuyomba. Era ebiseera ebisinga kwe kwalinga okutabuka kwaffe oba kwe kwavangako kalumanywera okutabukanga n'omulenzi ono. Nalaba bwe gutyo saddamu kumugamba olw'ensonga nali njagala okuma omukwano gwange, nali njagala okuma enkolagana yange kuba omulenzi nali mwagala. Saddamu kumugamba era buli kye baŋŋambanga kyannumiranga muli naye nga simugamba okukuuma emirembe wakati wange naye. Akaseera kaatuuka contract yange ng'enaatera okuggwaako boyfriend wange yakyukamu Shamsa naye saavaayo kuba nali mwagala nnyo. Wano we nakakasiza ti Shamsa love muzibe. Mikwano gye gy'aŋŋambanga yawasa naye sakkiriza paka we nadda ewaka 2019 omwaka oguwedde. Bati ekyanzigye enviiri ku mutwe bwe nadda ewaka omwami ono kuba we nali nga ku Kyeyo yampeerezanga akayumba kaffe ke twali tuzimba naye bwe nadda ewaka yantwala mu muzigo ate nga twali tuzimbye kuba Shamsa sigenda kukulimba ssente zange 50 oba 70% nali nga nziweereza omuvubuka ono oba omulenzi wange. Yamutwala mu muzigo ndoza muntegedde bulungi, yamutwala mu muzigo. Namubuuza lwaki ontutte mu muzigo n'aŋŋamba mbwe ennyumba ekyabulamu pulasita. Nasirika Shamsa nensalawo nsirike Shamsa ennaku yange wano. Shamsa ennaku yange era newentuukidde okuwandiikira we wano mumpe ku magezi.
nange wano nyagala muwulirize. Nga tetunnagenda mu kikolwa nga nkomye wa Uganda nga tetunnagenda mu kikolwa kya mukwano ne boyfriend wange namusaba batukebera omusaayi yagaana. Boyfriend wange nandaga results oba mu Luganda ze bayita result nandaga results mbuye mulamu era namusanga yakamala okwekebeza. Bwe tutyo Shamsa nga omumanyi mukambwe saasalawo kubulamu bwo saasalawo nenguma netukikola olw'ensonga naye ndaba results ze nangamba nina mulinda paka emyezi 3 nga gisawo tudde batukebere naye era omukwano gwo oba okwegatta kwange nakwe kwali mbwangu byali byakupapa kyesaamanya nti omusajja wange oba omulenzi wange gwe nali naleka e Uganda yali yalwala. Shamsa Guy Yansiga obulwadde. Shamsa Guy Yansiga obulwadde era nagenze kimanya lwe lunaku lwatupostinga interview ezasooka ez'okujja e Turkey nasooka nengenda lwe lunaku lwatusindika ku interview ez'okujja e Turkey nagenda okizuula nga ndi mulwadde kuba oluvannyuma lw'okizuula nti Guy eri ennyumba yaffe yawasizaamu omukazi ate mbu naye yateekako ssente n'okusinga nze. Nasalawo nkozese ogwo omukisa gwe wali otuwadde ogw'okujja e Turkey era nga obusente bwange bwe nali nsigazza nabadde nsazeewo mbukozese mu kujja eyo. Kyokka we namukubidde essimu yaŋŋambye Silimu gwafuuka musujja ngende ntandike okumira eddagala lyange. Shamsa wano wennyini omusajja we yaŋŋambira nti n'ennyumba gye twazimba naye mulimu omukyala mulala ate nga naye yateekako ssente ze. Wano wansabira mumpe ku magezi kuba Shamsa obulumi bunzita njagala kufa. Shamsa naadde ngenda kwejjambula mu bwensi eno kuba Guy yakomeza future yange yandindidde ssente yandinkoze buli kimu yanditadde omukazi maka gaffe kuba ebintu bikolebwa bulamu naye Shamsa Yansiga obulwadde kintu ekitagenda kuvaawo kintu ekinnuma kintu ekimmazeeko emirembe future yange bambi mumpe ku magezi oba muŋŋumye oba ayina kansala yenna asobola okuŋŋumya badde nsaba muŋŋumye n'ekirala bambi tokoowa tusomera bbaluwa zaffe tokoowa kutuyamba ebigambo byo kubanze buli lwenkuwuliriza nziramu amaanyi mpozi n'ekirala mbadde nsaba ogamba emikwano gyange oba abawala bannange abali ku Kyeyo babe naleka ku Kyeyo beegendereze abasajja babi betuleke waka butereevu. Ebadde ebbaluwa yaffe enaku leero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omusomi nsigadde nze Hayati Shamsa bulijjo oba tusaako ebbaluwa zaffe oba tusaako omulamwa gaffe ogw'olunaku olwaleero. Ebbaluwa yaffe eyo ndowooza ogiwulidde bulungi nga weebitambudde munnaffe nga bw'omuwulidde yagenda ku Kyeyo nga naffe bwe tuliyo ku Kyeyo yaleka omwagalwa we waka n'akumma obwesigwa bwe n'aguma n'atafuna musajja mulala kuba nino gye tubeera ku byeyo yadde tuba tetuli nabo abasajja tubaayo ne bannaffe abatukwana nga bali ku byeyo naye n'oguma n'okumma obwesigwa bwo olw'omunna gwe waleka ewaka. Sigenda kulandagga nnyo sigenda kulawanya kuba gundi time ndaba nkoze video mpanvu ekisinkako obubaka bwange ojja buulira ku nnaku lwokusatu nga ntaddeyo video yange ey'amagezi ge tuwa mukyala waffe mikwano gyaffe teweerabira kuntwereza obubaka bwo ku ssimu yange ya WhatsApp 07 not 7 3 0 3 95 not 3 0793 03 95 03 kwe oteeka obubaka bwo osobola okunkodera ka audio ng'oteesa nti oba Shamsa omuwala ono bw'ati ne bw'ati muwadde amagezi beekati ne beekati akole bw'ati bambi osanga anawulira ku ddoboozi zaffe ajja kuddamu ku maanyi mbadde nga njogera naye bw'oba osobola otuwandikira
nawe toyanza nnyo mukwano aba ka video nabo tusobola no kakwata ndo gamba Shamsa nze gundi wano okutesa kwa kubalwa yange bweti ne bweti bwe kutobwe bwenti bwentesa tujja kwa tutekanga yo ku kusatu bannaffe batuwulirize bawuze ku malobozi gaffe batulabeko baddemu amaanyi nabagamba lero kiri wange enkya kiriwo tewali muntu ali kukyewali nga talina challenges nange wano bwendi yadde munda bandi bulungi nina mu challenges zange buli omu alina kyayitamu buli omu wali alina walabira omusana n'enjuba amanya n'eddoboozi nsigadde Hayati Shamsa nga bujjo twerabira ku subscribinga ETV Uganda okweyongera okufuna ebbaluwa zaffe singa okuva mu bannaffe tufunamu ebyokuyiga tufunamu n'okuguma oyinza okubanga nyinza okusoma ebbaluwa tomanya ng'embeera gyensomye nga n'omulala kuba teri kintu ng'omuntu akirimu yekka nga waliyo n'omulala nga y'embeera yeemu gy'ayitamu butereevu atakuumira mpeera abankuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.